eriyo aboogera eyo abadongwa n'ebigambo tubawulira nga bagenda bajeresa mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaana be bavuba group ye evuma bali bakambwe tebaleka muntu yenna nga tebamuvumye bali so abusive struggle ki je mulimu nga yakuvuma buvumi mugenda kulemera mute gwanga Uganda nga muvuma buvumi bantu naye bano kyebeerabira nti ate tulina obulumi obutaliva ku mitima obw'Abaganda baffe obw'amikwano gyaffe obw'abannyinaffe obw'abakitaffe obuteekeddwako General Yoweri Kaguta Museveni obw'abakama baffe mu ddiini obw'abantu betubadde twegomba nga abattiddwa General Yoweri Kaguta Museveni yennyini okubajjambulamu ne bafa ne bagendera ddala obutadda ne tubeerabirira ddala nga bali magombe lwa General Museveni Spiano Kizito Lwanga Ismail Alexis Kirumira abasiraamu abanene abo ab'ebitiibwa Muzata tulina omukulu abaana ba Nuupu abana People Power abannankyukakyuka ffenna betumanyi obulungi abattiddwa abatali musango na gumu gwe bazizza naye okuwagira enkyukakyuka okuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga gwe musango ogubassa kati nze kyenneewuunya olumu naba ffenna kye twewuunya mu Uganda n'ensi yonna oli okugamba baNuupu bavuma ne kimuluma nnyo n'akiteekako n'olunaku lulamba nga bw'akyogerako Nuupu muvuma nnyo temujja kukulembera ggwanga Uganda naye ng'ate ali mu buyinza ali mu kutta ye tebamwogerako nti ne lwaki otta nnyo ng'oli mu buyinza bwa ggwanga ti musajja gwe lwaki oli mutemu tebaagala kwogera ku mutemu atta obulamu ne buggwerawo ddala ne baagala nnyo okuwa obudde oyo avuma ekivumo ekitatta ekivumo ekitasiiwa ekivumo ekitajjaako bya bugagga byo oba ekivumo ekitakuteeka mu mbeera ya kubonaabona ne badda ku gwe avuma ne baleka omutemu abo nno nabo baba batemu ate nga tebaagala bo kubakwata waluma tulina okunyweza we tunyweredde okulaba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda njagala okulaba akatambi kano olwokumanyi kyenkugamba. You think nti bw'obutakkiririza mu political parties amwe you hold the right to insult her. Why Museveni think that if obutakkiriziganya mu political party ya NRM he holds the right to kill us? Nange kye kibuuzo kye nkubuzaamuko. Look at your friend Segirinya embeera gy'alimu agirimu lwakubanga mmwe. You pretended to be his friend. Kumbe ndooza n'akatwa gwe wali osinga n'okatambuza. Musajja wattu ali mu mbeera anaasulawo taasulewo kubanga mmwe. Tewandivudde na ssaawa zinene okutandika ku defendinga NRM. According to Segirinya's situation right now, how many people have been killed just because tebakkiriziganya mu NRM? Oyagala tugamba insulting is more harm than killing? Avumya asingatta. Lwaki abantu mwe mwagala otufuulira ddala ng'abantu abatategeera? Just imagine if you're the one right now ng'oli ku buliri ng'Esegirinya, would you be able to defend NRM? Wandibadde osobola? That's my question. Ndowooza obubaka butuuse eri omukulu Muhammad Nsereko eyasasulwa y'okukola ogw'okubuzaabuza ogw'okulimbalimba ogw'okusiikula entalo ezitalina makulu n'okutuvuga nga tujja ku mulamu omukulu gwe tuliko ogw'okubanja abantu baffe. Kibalama John Bosco nnyinza okugamba nti yandibanga yattibwa ddamulira nnyinza okugamba nti yandibanga yattibwa. Abantu bangi abaabuzibwa batamanyikiddwa kumanya kati myaka 3 tebalabibwako wadde okuwulizibwako gye bali nkakasa bayinza okuba nga battibwa. Ani yabatta? Kyagulanyi, Nuupu oba effe abakkiririza mu Nuupu? Owulidde omukulu Muhammad Nsereko mbu lwaki mulowooza ffe obutakkiriza mu pate yammwe mulina okutuvuma? Omwana n'amubuuza ekibuuzo nti mmwe lwaki mulowooza ffe obutakkiririza mu pate yammwe ya NRM Museveni alina kututta bussi? Tuteeke ku minzaani tuweeyinge tupimepimemu omutemu n'omuvumi anaasinga obuzito. Nze nkuvumye n'entambula n'engenda n'osigala ng'olya emmere ng'okola emirimu gyo ng'ofuna ensimbi zo nga weeyagala. Oli talina kyakkoze wabula akuvuganyizza n'akulaga nti gwe takwagala alagala muntu mulala yabakulembera eggwanga Uganda. N'ojjayo emmundu n'ojjayo emigo n'ojjayo ebiso n'omutugumbula n'omutta n'omujambulamu obwensi. Kufembi ani mubi
oyo awagira omutemu nanga wagira omuvumi ku fembi ani mubi omutemu n'omuvumi ani ayagaliza eggwanga lino kuba omuvumi avuma ng'ayagala abantu bateerere mu line era ng'ayagala eggwanga Uganda ligende mu maaso naye omutemu ajja natta abaana b'abanne ekisooka abasse production abasse abantu abandikulaakulanyiza eggwanga abatyobodde ekitiibwa ky'ensi eno eddembe ly'obuntu n'okuba nti abantu abamma eddembe lyabwe ery'obwebange ery'okuba abalamu kati omutemu ng'oyo gwe n'owagira omutemu ng'oyo n'ojja n'ogamba mbu nze Kyagulanyi akuvuma sitegeera nze Kyagulanyi nkulemesa struggle nze Kyagulanyi avuma nkulemesa ogenda mu maaso okujjako General Museveni naye ate nga gwe owagira General Museveni omutemu gw'oli naye bantu mmwe abantu baabuuka kati bye balabayo ebiboozibozi ebyo tebikyalina gwe bikanga sooka owulirewo ggwe wano. You think nti bw'obutakkiririza mu political parties zammwe you hold the right to insult her. Why Museveni think that if obutakkiriziganya mu political party ya NRM he holds the right to kill us? Nange kye kibuuzo kye nkubuzaamuko. Look at your friend Segirinya embeera gy'alimu agirimu lwakubanga mmwe. You pretended to be his friend kumbe ndowooza n'akatwago wali osinga n'okatambuza. Musajja wattu ali mu mbeera anaasulawo taasulewo kubanga mmwe. Tewandivudde na ssaawa zinene okutandika ku defendinga NRM. According to Segirinya's situation right now, how many people have been killed just because tebakkiriziganya mu NRM? Oyagala tugamba insulting is more harm than killing? Avumi asingatta. Lwaki abantu mwe mwagala otufuulira ddala ng'abantu abatategeera? Just imagine if you're the one right now ng'oli ku buliri ng'Esegirinya, would you be able to defend NRM? Wandibadde osobola? That's my question. Ekibuuzo kyekyo nsuubire Muhammad Nsereko akiwulidde ne bwaneebuzaabuza emirundi 10 toyinza kubanga owagira omutemu alina otugamba nno omuvumi mubi nnyo okusinga omutemu kati mwenna muba batemu awagira omutemu n'omutemu mwenna muba batemu babasi kati n'olwekyo ate omuvumi n'avumwa n'avumisibwa abasuula nno balina obuzibu bo obusungu ne bayomba mukaawo era ng'okuyomba kubeera ffenna gye tubeera naye omuntu ajja obulamu bwo ku maapu n'akutta omuntu oyo aba mubi kiba kisiraani kyennyini abantu baffe bangi battiddwa nga bwe balaba awo bangi battiddwa General Museveni yabasse yabamazeewo awatali musango wabula okuwagira Kyagulanyi okuwagira enkyukakyuka okwagala Uganda empya nga kyekibutizza abantu baffe kyekiwambye abantu baffe naye Katono Kyagulanyi afuuka mubi kubanga ye avaayo n'ayogera amazima bayogera amazima nti avuma olwo ne batandika okutta ebiboozibozi okumalamu abantu amaanyi n'okutambuza kipropaganda mbu lwaki mulowooza buli atali ku pate yammwe ku kibiina kyammwe ky'ebyobufuzi abeera mutemu ye oba mutemu oba togwanire nakuwebwa budde kubanga oba oli ku nsi yaffe mudaabaada muli ku nsi yaffe musaanyaawo muli ku ggwanga lyaffe mulimalawo abaana baffe bafa mwe mwongera kuleeta balaalo okuva gye mubajja nga mubayingiza Uganda musobole okusuppressinga nnamba yaffe bannayuganda mubeere bangi nga muli waggulu ng'ennamba yaffe esaanawo nga mutandika okusalirawo ensi yaffe mubbe buli kimu suubira tebijja kusoboka era mujja kuwadawadako mujja kulwanalwanako mukolekoleko ke mukozeekoze naye nga in the end Uganda ejja kutereera Uganda ejja kuba malembe Uganda ejja kutweyagaza Kyagulanyi Center mu Lero Bobi Wine tukwebaza okuba nti otulunudde otulaze ekkubo eddunga mu tulina okukwata okusobola ate okutereeza ensi eno ffe tulina kwenyigiramu ffenna tewali ayinza kuva mu nsi z'abandi ajja atuyambe okutugirako General Museveni okujjako ffeffe tuyimuke twekyange tumenke twekalakaase tujja kujja gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ate tusobola okweyagalira mu nsi eno abaana baffe beeyagale emikwano gyaffe gyeyagale buli omu yeeyagale tubeere abantu abateefu mu nsi enteefu mu nsi asobola okuba n'emirembe nga bwe gwali nga tumalawo abo
abaagala okulwana ne bannaabwe buli kaseera okulwana ne bafuna ensimbi z'omuzungu. Mbaagala nnyo baganda bange mwenna gye muli. Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuddamu. Mweraba.